Yes, mukama ebazibwe mukwano gwange yona gy'oli kulamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Wasibye otya gwe nno munnange yona gy'oli era wasuze otya okusinziira mu mawanga gy'oli gy'okuŋŋaanira gy'obeera gy'osiiba gy'osula mawanga ag'enjawulo. Njagala kwebaza Katonda kubanga mwesigwa nnyo nga gye nkikomeza. Mukama tumwebaza kubanga mulungi, tumwebaza tuwadde ekisa okuyimirira mu linnya lya mukama waffe Yesu. Dakika zigenda kubeera 3 zokka ngenda kuba nga nkusiibula mu linnya lya mukama waffe Yesu. Nina post gye nakola mabegakaawo ya muweereza mukama mutume ayitibwa Jonathan Babala. pages zaffe ze pages ez'abalokole ezikola information oba ezifulumya oba ezikola post nga today you'll disagree and tomorrow you agree. Mbajukiza nti eno si kyaki mu kkanisa wekyo ekifo abantu babeera ne bakuba bukubi mu ngalo unnecessary. Oba omusumba ayogedde ki oba ayogedde ki, omusumba mu kibuga ali awo yavuma mukyala w'ekikulukuto, kanisa ne zikuba mu ngalo, abantu ne bakuba mu ngalo, nga n'abakazi abalina ebikulukuto, abakazi abagenda mu nsonga z'abakyala nabo ne bakuba mu ngalo. Kanisa eri awo mu Kampala. Omuweereza omwamulala ali awo yayogera ebigambo ekkanisa yo bweti mu kkanisa y'omusumba ne wajja n'abagamba nti mukama agambye buli muntu alina omusaala ogusooka mu mwezi guno gumpe wano, bw'ayogera mukama. Nga teri n'omu alina discernment, teri n'omu alina kulowooza mukama yayogedde oba nedda. Lumu nali ndi mu kibuga awo nalankyawa mukwano gwange gye yantwala muko ne tugenda. Biseera ebyo yali ku plaza awo before nga Pastor Jamada tanaba kugendawo. Waliwo omuweereza yali ali waggulu eyo ng'alina lankyawa. Tugendayo n'abooluganda nsanga abasajja bali eri bakasuka amaloboozi. Manyi bw'otuuka eyo manga amaloboozi. Ne tuyingira mu lankyawa, abasajja bali eri batudde eri ab'ebitiibwa mu busonda ate bategeerekeka. Ne mbuuza Oluganda, wano bano be baani n'abannyanjulira. Omusajja yatandika okubuulira enjiri, bantu ne bakuba mu ngalo, bantu ne banyumirwa. Namaliriza nga bagamba nti nakafuna eddoboozi lya mukama kati nakalifuna nti mukama agamba nti buli ali wano oyina $10 n'okwambuka mu nsawo zireete wano. Mukama ngambye nti buli muntu ali wano alina $, buli muntu ali wano alina $. Akati amazima mutugali bwe gati nze nali sirina $, mu nsawo nga nina siringi n'agamba mukama ngamba waliwo alina $, bano 5. Mukama ayagala muntu alina $, bano 5. Andaga gundi naawe olina $. Nansembera n'angamba nange nina $. Naye nga amazima nali sirina $, mu nsawo. Kanama n'akyusa n'agamba nti bw'oba tolina $, mu nsawo vungisa eza siringisi, n'akwata essimu calculator n'abala $5 mu za Uganda ziba sente mmeka. Nengamba kino kituliko agenda okulengera $5 babadde ayogerako bakendedde tebaliimu batono, nassa ebbeeyi. Kale aba $, bwe ziti agenda okumaliriza nga akumye ku $10. Kategedde kakati abataalina ne babawa amabaasa nga talina enkyo ojja kweta $5. Kati ogenda okulinga Katonda
asoose kubagamba $5 n'amaana kamukko bw'ati n'amaadheni n'amaana kamu kati neyekyusa agenda omuweereza Katonda nga atandikidde mu $5 n'amaliriza nga akende ddali ku $5. Kakati abo tobala mu muwendo Katonda ayogedde naye nga tayogedde muwendo mungi. Okitegeera kati so ffe tulina amakanisa gaffe olwaleero nga a final man to say that is it. Teri kirala, tolina kuwooza kirala, teri kuba bukubi mu ngalo tugende mu maaso. Kyonna kyabeera yogedde. Now Just Gospel Media Uganda channels zaffe zino we post all posts zinaku zimebigakaawo Oluganda. It was about ebyali mu crusade za Mzee Robert. Kati people bali so emotional tebawuliriza ate bo babeera balowooza nti tuli mu church. Eno si church. I come out nga bonabeera ku TV ne bakuwa gafudde mu week agataliko nfuufu agakute week. This is a media whereby we come out, we speak what is moving in the body of Christ. Si kanisa yewamwe timusumba agenda kugamba waniko omukono tusabe. This is not a church. It's a gospel media platform. The just shall live by faith. So omuntu bulojja ne feelings zizo ku page eno ne emotions zizo tebinuma, tebina kye binkolako wadde n'akamu. Tebirina. Just accept or to disagree. Tugende mu maaso. So last week nakola post Apostle Jonathan Babala. Apostle Jonathan Babala alina concert ku Imperial Royal Hotel. Nakuzo mwezi zijja kubeera 24 is it? Apostle Jonathan Babala alina concert mwezi ogugenda kubeera ogw'omunaana. Kama ebazibwe nnyo. Nakuzo mwezi zijja kubeera 22. Nakuzo mwezi 22. Nakuzo mwezi 22 omwezi ogw'omunaana. Apostle Jonathan Babala. Nakuzo mwezi 22 omwezi ogw'omunaana agenda kubeera ne concert wali ku Imperial Royal Hotel. Apostle Jonathan ye muntu omuweereza gwe tulina mu mulembe guno. Nze personally alina obuweereza bwa worship. In fact alina obuweereza bwa worship abwitandoza Rooms of Worship. Naye ye Jonathan ng'olese erinnya lya Rooms of Worship, Jonathan alina ministry mundamu ye ekulembera abantu okubatwala ku altar ey'okusinza. Now what differentiates him from others is that nti alina akawoowo ak'okusinza. Akawoowo ak'okusinza kenjogerako nti alambulula embala ya Katonda n'ekyo Katonda kyali mu buweereza bwe bw'okuyimba. Mu worship alambulula embala ya Katonda oba ayanjula embala ya Katonda n'ekyo kyali kye yali ne kyaliba. Nina gwe ndaba musajja ayambadde ebyeru n'ebirala. In many worship conferences zembaddemu n'emikwano gyange eyo gye tubeera bakimanyi I have used and I use many of his songs to take me where God wants to go when leading worship, and I have seen God. Kati alina akaloosa ak'enjawulo akazibu okusanga mu bantu abagamba nti tuli mu kusinza mu worship. Va ku bano abayimba obuyimbi naye nga bayimba malusu mmere ya muwogo kubanga balina amaloboozi malungi, kubanga bamanyi nnyo okuyimba, n'ayimba emotions zing n'ateekamu akagambo k'okusinza kamu naye I'm not talking about those people.
I'm talking about worship. And I'm finding Jonathan's songs are full of the aroma and the scent of worship to God's altar. One of them, sigamba nti yekayeka ali mu Uganda ava mu nsi yonna, naye ngamba omuntu alina ennyimba zayimba nga zidefindinga who God is, not what God has done. Webali nga bayimba Katonda byakoze, newabeerawo abayimba Katonda kyali. Kakati abangi ennyo bayimba Katonda byakoze naye tebayimba Katonda kyali. So Katonda kyali, it's what Jonathan defines in his songs. Gwe Katonda ow'amaanyi, gwe weka gwe weka Mukama, gwe yali era aliba. A few of them we have in this nation, and we are so blessed. Now, this is the point I want to make. Jonathan ne mikwano gyo abakwetoolodde, manyi influence eno, olina abantu b'olabirako oba baku-influencinga. Many of the times I've seen you nga bakuyita mu worship services ez'enjawulo, worship conferences ez'enjawulo, nawe ezimu zojjanga otegeka, n'abalala bakuyise wantu olala ne mugenda ne muweereza. I've seen many posters nga ziri priceless, teziriko kutegeka nsimbi, teziriko price za ssente. Kakati poster gye nakola, many, and we have these kind of people abasettinga precedences nti nga abasumba ku kituuti musaba ssente, musaba tithing, musaba ekiweebwayo, then lwaki abayimbi bwe bateekako price tag ya music waabwe bo munyiiga? Just a kind reminder nti omuyimbi tasobola kusaba tithing, era omuyimbi tasobola kusaba offertory. Nedda, eri service. Mu Bible tetulinaamu kye tuyita music ministry, teriimu. Nedda, mu Bible temuli kye tuyita music ministry, never. Tulina obuweereza buli butaano: pastoralism, apostolic, tulinamu kye tuyita evangelism, n'ebirala ebirabo biri bitaano mu Efeso 4:11. That's what we call ministry. Ministry of Christ. That is ministry. Tulinamu kye tuyita music ministry, nedda. Music ministry comes in just as a gift. Gift ereeta acting as a catalyst okuboostinga services mu kanisa, whereby everyone can do that. Okategedde. So it's not a full ministry nti eri awo. No, it's not. But one can be gifted and sing, n'aleeta obulamu mu kanisa. Ministry ekirala nnyo. So teriyo obuweereza, kabubeera obuweereza obuli prophetic oba obuweereza obw'abatume, obuweereza obw'abannabbi, tebuli entitled kusaba tithing na offertory. Obuweereza bwokka obuli entitled to that bwe buweereza obuli pastoral, bwe buweereza obw'omusumba. Kubanga bakabona edda, bakabona bwe bakolanga ekintu ekyo, abasumba ab'edda bwe bakolanga ekintu ekyo. Saagala kwogera ku basumba aboonoonese, era kwogera ku basumba abategedde ennono za Bayibuli n'obwakabaka bwa Katonda engeri gye busaturatingamu mu bya finances. So omuntu buli waavaayo najja nayimirira mu position egamba nti naffe kale tuli bayimbi, munammwe eyo nga musoloza 1/10 n'ekiweebwayo, naffe eno kakati naffe tuli bakabona, tutuuka naffe mutuuke tukole services, so tufune ssente. So this is where a problem comes. That's why nti bangi nnyo bamaliriza beewulira nti basobola
okuyimba bafunye fame balinawo erinnya so they can collect a number of people ne bakkirira wali wamanga ne bakubawo ekibaati. My name will call people to come in church and they'll start collecting money. But we have seen many of them. You have a gift to sing, but it's not a calling. No. Music is not a call. Music is just a gift. So noisanga obuweereza kati butuuse ne bumumenya ayimba ebyayimba ebiweddeyo takyalina byayimba kati biweddeyo atandika kati kola bukozi drama mulala atandika kola drama. Why? Kubanga ye alowooza nti music it's a call. Agenda okukitegeera makati eyo nti music is not a call nga music watandisa okufeedinga. It's not a call but it's a gift. Ontegedde ndowooza. Healing is not a call but it's a gift. Healing esobola okuoperatingira ku muntu yenna. Healing esobola okuoperatingira ku muntu yenna. Kabeere Asha, kabeere ani. Healing can be upon anyone because it's a gift of healing. Tongues, spiritual tongues is not a ministry. It's just a gift. Ne Katonda asobola okuwa obuweereza bw'egindi, ministry y'egindi n'agiwa gift ya healing. Nti ministry etambulira mu healing. Nti ministry etambulira mu gift ey'okuyimba. Nti abantu bwe banaayimbanga, worship wanaatambulanga, praise wanaatambulanga, people will be delivered from demonic powers. Kati olina okubeera humble n'omanya I have a gift but I'm operating under a certain ministry. Kubanga tosobola kuyimirira n'ogamba nti nze ndi muyimbi, I have a calling is a ministry and I'm a musician. Tutandika oli obuweereza nga babuyita music ministry mujje muyimbenga buyimbi muddeyo ewaka. No. There should be an umbrella of ministry, prophetic, pastoralism, even prophetic. So you are kubanga ali under a pastor to guide him because a pastor has a different anointing to lead. Now, buzibu bujjira buli wano mamona. Njagala kwogera ne mukwano gwange Jonathan nti teweewuunyanga ebiseera ebijja mu maaso eyo otandika okubula, otandika okuyimba ennyimba ng'owulira tezikyali mu kaloosa. Now this is a spirit omulabe sitaani gy'ali mukozesa okukuba abasinga abaweereza be tumanyi be tulabyeko nga tetukyabawulira n'olwaleero bagenda. Tulina abaweereza be tumanyi abali Nigeria nga bahitinze waves naye nga right now we tubakubuuza oba we mbakubuulira weewuunya. Bagenze UK babawadde abamu bali ne Pastor Chris ne beewagula ku Pastor Chris. Mundi bagenda bali kukola zi concert se babawadde ssente balinnya amanyonyi private jets bavuza amamotoka genkanawa until now kakati byaggwawo. Ate tulina be tumanyi nga basigadde bayimiridde ku nnono z'obuweereza nga bali under their pastors right now nga bakyayimiridde. There is still a sense in their music. Kati Mammon ono ye bw'ati bw'akola, the spirit of Mammon. Now worship tosobola kumuteeka mu venue and pricing tira mujje mu supporting Apostle Jonathan banenge mujje mu supporting nga tugenda mu kusinza mujje tusinze but tugenda kusinza. Now omuntu tagenda kusobola kusinza tagenda kusobola kulaba Apostle Jonathan kujja kunga ina milioni 2 ku meza asasula ticket table agenda tule wali eri aoneka omukono niko kusinza. Bible etusomesa mu kitabu ekya Yokaana 4. Yokaana 4 ntuduke Yokaana 4:24 bonabo somyeyo. Bible esomesa nti Yokaana 4:24 musome
Yokaana 4:24. Yokaana 4:23 agamba bw'ati, naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga Kitaffe mu mwoyo n'amazima. Nasomesa abantu kye bayita amazima mu kusinza n'okusinza mu mwoyo. Tusinziza mu mazima ne tusinziza mu mwoyo. Okusinza mu mwoyo kirala, n'okusinza mu mazima nakyo kirala. Kubanga Kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga, abanoonya ab'okumusinzanga bwe baliwa abasinza mu mazima ate abasinza mu mazima ate abasinza mu mwoyo. Kakati buli lw'oteeka pricing tagging mu worship, bano abazi concert sibalinaako buzibu, bagende bakole katemba waabwe balye ssente zaabwe bavuga amamotoka. Naye kasita ogenda n'oteekamu worship mmere endala nnyo ey'omu mwoyo, eri yo esemberera kitiibwa kya Katonda kubanga kiba kiri ku ekyo Katonda kyali. Naye mu worship ogenda kuleeta abayimbi ab'enjawulo tuze mu worship. Kati waliwo bakatenoralizers abasookawo abo ng'omugenyi omukulu ow'olunaku tannaba kujja. Kakati then Apostle Jonathan ajje ku last awo ayimbe ennyimba ze. People will not see the glory of God, but they will see omuyimbi gwe bazze okusasulira okulaba. People are paying to see you, not to worship. That is it. Kati awo tewabeerawo mazima, eyo tabeera worship, nedda. Now weebuuzemu ekibuuzo, olina mikwano gyo tugambe wa Wilson Bugembe, parking area ye kebere ekkanisa, kyogamba tosobola kumugamba Wilson timuze tuwe ku PA system. Kale munoonyeza ssente, mukoze meeting, kale zo tugambye wano ku media tibanage ndimukunoonya obukadde 10 omwezi ogw'10 omwaka ogujja oba January tulina worship explosion, tulina worship ABCD, twetaaga ssente obukadde 10 kwenda kugufuna PA system. Ekifo twakifunye, tugenda kubeera wali Nansana ewa Mzee Wilson, yatuwadde venue, parking area ne munda tujja kubeerawo. Okuyingira kwa bwereere ekyo tokisobola kikola ekyo. Then ekyo bwe kigaana, then and you choose a Serena, you choose Imperial Royal Hotel. That's where nina mukwano gwange omu yali Kenya eyo, yatambulamu yagenda ina ensi gye yagendamu eyo, visit New Zealand, musajja mulokola ali eyo, tera okubeera kumpewo okunga mulaba ku YouTube aweereza. Yampita nengendako ewaabwe eyo Kenya awo, ne tutuuka mu service dda banga liyiseekoko, namukyalira koko, naye balina bantola mu service ninga service bali bagiyita batya, corporate worship, corporate prayer, balina mubi corporate prayer ninga bya ticket sebo. Mu corporate worship ticket balina bronze, balina gold, balina diamond, balina silver, balina platinum. Kakati omuntu asasudde, togenda kungamba nti omuntu asasudde $2 million nti ogenda mutuuza eri emabega, tekisoboka. Olina mutuuza mu maaso wano ali ku masavu, then omuntu asasudde $10,000 oyo agenda kutuula eri mabega, asasudde $5,000, asasudde $2,000, agenda kubeera eri mabega. So kitegeeza ki nti mu maaso ga Mukama tetwenkanye. Why? Waliwo abali mu maaso, waliwo abali mabega, waliwo there is a different levels. Nagamba mukwano wange ne mugamba nti kati nze yangulira kaadi sebo, ne tuyingira walire abanene basooka abalina ssente zaabwe, then n'abaddako, kati nze yanteekamu ababaddako, yangulira good enough, sinze nagula tiketi. Ne nalaba abantu nga manyi worship abeera wali eri n'okusinza kwe babeera bati bamwenya bumwenya, babeera bati
oli atudde n'ekitabo kye tabifaako, ali awo atyo alaba entertainment. Now worship turns into entertainment. Jonathan Babala, I'm here to tell you and all those members abali kuli mabega, this thing is going to turn into entertainment. Nkwagala nnyo nze ate nze bwendi Bible someseyo mu kitabo ekitibwa eky'Abafiripi, Bafiripi 3:28, Bafiripi 3:28, omutima wa Kristo Bafiripi 3:18, omutima wa Kristo ng'atunnyonnyola ku kye bayita omulabe w'ekkanisa. Yayogera bw'ati, n'agamba nti kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi, ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga, nga be balabe b'omusalaba gwa Kristo. Bafiripi 3:19 agamba nti enkomerero yaabwe kwe kuzikirira, Katonda waabwe lwe lubuto, era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe, balowooza bya mu nsi. Bafiripi 3:19 nti Katonda waabwe lwe lubuto. Kakati akadde katuuka ng'omuntu beliye olubuto lufuuse Katonda. Why? Kubanga kati otandika okuba concerts, kasa kino kikuwaata n'ofuna emmotoka, obadde olina ekizibu kya renti, obadde olina ekizibu kyaki, next time era kugenda mu studio sonywamu onoonye oluyimba olugenda okuddamu okuleeta attention y'abantu, then oddemu otegeke concert eya worship. Kakati otandike kukifuula routinely, sonywamu, otandike kukifuula routinely. Kitegeeza ki? Ndi kakati otandise okufuna olubuto lutandika okukutuma, so olubuto lutandika okubeera Katonda. Nkugambye bangi tubalabye bazze bakoze ebintu bwe bityo, kasita okitandika ate kasita obeera n'abantu, kasita weetoololwa abantu ababikola, basi Jonathan tukwetaaga emyaka emirala 2 mu maaso nga you're still sounding the same, ng'akaloosa kali kakyalimu. Kino ekintu kino kyolaba kikubye abantu bangi nnyo, tekina gwe kireka ku ttaka. Ne bw'oba oyagala otya, nkubuulira brother, sikulabangako maaso ku maaso, naye nkumanyi tekiŋŋaana kwogera. Kino kyolaba kino kikubye abanene n'abatono, abampi n'abawanvu ku ttaka. Kasita okitandika gubanga mubisi gwa njuki, kikulya mpola mpola, otuuke waka n'oweebaka n'oteeka omutwe waggulu ku kisenge, nolaba nga konsati ekusaze oba ofunyeemu ku bibiri. Bwe kusala owulira nga tokoze makulu, oyinza n'omala omwaka nga tozeemu mu studio kubanga kyakusala. Bw'okifunamu n'otandika okudduka ng'ogamba kati nkyengedde kifuna, kati kangende mu maaso. Concert bano abalala bayimbi bano ab'ebidongo ebitalina makulu, gayimbayimba gali mu kanisa agavugavuga, bagende maaso sena na budde bwabwe. Ne worship wo, do you know who you are? Oli musajja w'amaanyi mu nsi eyo mu mwoyo. Naye bano bano abakuwadde amagezi ate mbamanyi, bagenda kukutomeza. Lwaki sibasiibula neŋŋenda? Bagenda kukutomeza Jonathan. I don't have any problem with your ministry, with your gundi rooms of worship, n'egyokuŋŋaanira mu buweereza bwo. Ekirabo kyo kya muwendo, kirabo kyo kiramu. Bible esomesa nti kikuuma ky'olina, nyweza ky'olina, omuntu yenna aleme kukikubbako. Kati yenna yakuwadde amagezi okole concert eno ya worship, simanyi $2,500,000 n'emitwalo 2. Bible esomesa nti anoonya abamusinza mu mazima ne mu mwoyo. Omuntu asinza Katonda mu mazima, ow'emitwalo 2 ali eno, alaba ow'$1,200,000 ng'ali wali eri. Omanyi engeri gye bagenda okuyisamu wa $2,000,000 n'ow'emitwalo 2 n'ow'emitwalo 5 babayisa kyekimu? Never. Kitegeeza ki? Nti babaawudde. Ago tegaba mazima. Kati Katonda ayagala abasinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Wabeerewo atmosphere yo si ntuufu naawe Jonathan.
omusajja wa Katonda. Let them not blind you. Osobola okutegeka, tosobola kulemererwa kugamba Pastor Namutebi nti njagala kutegeka wano worship explosion.